nga owebale kuwooma mu Luganda tugamba nti owoomye owoomye okuwooma nga boga nti onyumye mu Luzungu baga oli smart kati wano omukyalo Omuganda aba awoomye onyiridde. Tubadde ku mukolo gwa kimaama omukolo gwa kusabira Kabaka waffe omutanda ne of course mama erinnya lyaffe gwani? Nze Juliyayiga. Ani? Juliyayiga. Kati mu Buganda oba Uganda osinziira wa? Namutamba. Waffe Mityana? Mityana. Ngaba ni tuli bangi. Muzukulu wa Wangala. N'okulamya omanyi? Of course. Baako obugambo bwowa abantu abali mu Buganda naddala abaana ba Buganda bonna n'abawangalira mu Buganda. Nga bwe tuba tubasabidde omutanda nammwe tubasabira Mukama abawe obuteefu mu mutima nga musabu mufukamira mweta nga bwali omuteesiteesi wa byonna yamanye ebituyitamu yamanye ebizibu byaffe yamanye bye twagala byonna bwe tunaabiteeka mu mikono gye ebirala bijja kuba bulungi naye ng'okusingira ddala tusabira Kabaka waffe abeere nga atukuŋŋaanya ng'abantu be atuzza emitima nga era nga bw'abadde akola ennaku zino zonna ng'atuyisanga abantu kyakitiibwa nnyo baana ffe ne tumuwagira kubanga atumanyi ti gye tuli. Tweyanza nnyo ma tweyanzeeke tukwaniriza ssebo ekitiibwa erinnya lyaffe? Nze Lukwago Moses kiri mutu banyongerako n'eryambasada Kamusungusungu. Okola ngaani? Ndi mu ekisooka nze ndi mulungamya wa mikolo ate ndi ku lukiiko luteekateeka emikolo gy'Obwakabaka wano mu Toronto Canada era sikuteekateeka kuka naye n'okulungamya enteekateeka y'emikolo egyo bweteekeddwa okutambula gyonna beenewooko ekijjulo ky'Obwakabaka n'okulambika ennono bweteeka okutambula n'emikolo yonna gye tubeera nagyo mu Bwakabaka wano ate nnyina n'obuvunanyizibwa obulala era naye bw'obwo buli ku nteekateeka ya Kabaka Foundation. Kabaka Foundation kiki otegeeza Kabaka Foundation yene Toronto? Kakati tuyina Kabaka Foundation ina amatabi mangi ageetolodde ensi yonna kubanga Kabaka Foundation kitongole kya Sabassajja Kabaka ekimugendera ku butereevu n'olwekyo twakafuna ettabi erya Canada eya Kabaka Foundation era maaso awo tujja kuba tubayita abantu ba Sabassajja Kabaka monna gye muli n'emikwano gya Buganda okujja nga tulonjinga Kabaka Foundation. Omukolo guno gwe tubaddeko gubadde gwaki? Omukolo gwe tuliko kubanga tukyaguliko bwakusabira Sabassajja Kabaka Obuganda n'abantu ba Sabassajja Kabaka bonna byonna gye bali abali e Uganda naffe abawangalira Toronto e Canada emitala w'amayanja sina Toronto wokka naye n'ebitundu byonna ebyetoolodde Toronto province yonna kuba tulina n'emikono gyaffe ababadde ku Zoom nga bali Princess Edward Island bali Nova Scotia bali Alberta n'abalala basinziira bweru wa Canada bali US Bungereza batulaba ku Zoom ne kati bakulaba kati sebo n'olwekyo tugendereramu kusabira abantu bonna tetukikola lwakuba nti tusabira Sabassajja biri bye twaliko emabega nti mukosefu n'ebirala naye ne mu kitiibwa kya Buganda era ekitundu ekyokusabira Sabassajja Kabaka mwekiri kyetuyimba nti Katonda omulungi ow'ekisa otubeere Mukama otulondekere emikisa gyo awaka Sabassajja Kabaka omukola ekitegeeza nti buli mwaka twetagayo okufuna obudde nga si muntu nga Ssekinombo obeera ewuwo naye nga tukuŋŋaanye ng'abantu ba Sabassajja Kabaka awawamu tusabireko wamu Sabassajja tumusabire naffe twesabire si kyokka naye era omukolo guno gulimu n'okuba nti tusisinkana ng'abantu ba Sabassajja bawangalira e Canada okumanyagana nemanya nti Mr. erinnya lye kika nze Kawooya Wengeye muzukulu w'abakazi Lwendo Ssemando atudde Bumpenji butereevu Kawooya oli Canada oli otya oli bulungi ng'omuntu wa Sabassajja Kabaka bwe tukuŋŋaana tumanyagana tufuna amawulire agava embuga okukwata ku Bwakabaka ne tulyamu ng'Abaganda ate ne twongera okufuna mu byensanyusa ebyaffe ebyekinnansi ne twongera okuwulira nti wadde tuli Canada naye Obuganda tubuyina tubuyina mu ngalo era tubuyina e Toronto. Omukolo gwe tubaddeko era gwe tukyaliko guno gw'okusabira Sabassajja ndabye nga percentage okusinza nze ndi Newcama mu Canada ondi mufumujja Magombe so
lijenva ku butaka ku kitebe ku kyoto oba ku kiggwa yennyini ku ondaba abavubuka percentage y'abavubuka yetanidde nnyo okuyingira obwakabaka okwagala ennyo naye omukolo gwe tuliko tulaba nti abavubuka balakinga nnyo okujoininga ebya kiki nteekateeka ki eriwo okwagalisa abavubuka naddala abazaaliddwa eno obagalisa obuwangwa bwabwe n'obamanyisa kakati ekisooka enteekateeka y'okwagazisa abavubuka abali oba abaana baffe emiti emito egiri wano kakati twafuna enteekateeka ya Luganda Academy enteekateeka ya Luganda Academy egenderera mu kusomesa abaana ba Buganda abazaaliddwa wano Oluganda okulwogera oluwandiika ne kalica obuwangwa bwabwe bwe bufaanana bye butegeeza ne bwe butambula naye si baana bokka n'abantu abakulu tulinawo n'abavubuse n'abantu ddala abakulu abagenze nga beerabira kalica yaabwe omuntu atuuka ekiseera nga takyabigera linnya lye lyakasitawoya tekasitakoze eki nzize nolwekyo tuddamu okubojjukiza n'okuboogiwaza nti newankubadde oli wano naye gwe kawooya weddirangeye kabbiro kungu kasujja ebusujja kabbiro ki muzukulu wa nkali bakabulindi nkali esiiwa muzukulu wa kalimbwe muzukulu wa bakazi lwendo kakati ekyo tukikola okwongera okutaba emyaka emito n'okutabamu abavubuka ate n'abantu abakulu kati tulabye abantu abakulu nga bangi wano okusinga ku bavubuka abavubuka olwokuba baba bakajja wano baba bali eno bakyetereza abamu ebigendera najja akasente sinakafuna empapula tebalinga ffe obukitegeera kakati wesanga nga abantu abakulu ate abaluddewoko wano ebyo babiyitamu asobola bulungi emmeme eyo okukkakana najja nemubeera mu kusaba nemugenda nemufuna ekijjulo n'emirimu nakkakkanya ku sikeduza emirimu nasobola okubeera mu Bwakabaka naye abaakajja aba alaba ngaokulekawo kashifuti kinene gyali naye nabo tubakoowola gye bali nti emirimu gya wano tegisobola kuggwa ate ne shifuti teggwa tekoma gwakoma leero n'enkyerero ejja kujja okoma nolwekyo tekikuggyako kwagala Bwakabaka tekikuggyako okugenda mu nteekateeka ya bintu bitwongerako sisinkana n'okusocializinga agambo ku luzungu ako socializinga kwesa Luganda n'okwongera okukwatagana okumanyagana n'okuyunga Oluganda n'omukwano kubanga ojja kwesanga nga bwembeera gyembadde gyenkolera nyinza okulowooza nti yewasinga obulungi naye bwenzija netusinkana nawe Kawooya ne Kasujja ne Lukwago ne Musoke ne Matovu ye ate ayinza okumbulira nti aye gyokolera ati akasente katono oba emirimu gyeyotere nti ne maama wonno muganda wa maama wange ya muganda netwongera okukola ki nolwekyo twagala okubakuula abavubuka bonna gye bali n'abaana n'abazadde abali wano batana bakuleeta abaana mubaleete basome Oluganda bategere kalica ate mubazzeeyoko ne Uganda balabe ku bajjajjaabwe ne bino bye tuwogerako bye tubasomesa mu kalica babirabeko n'amaaso gaabwe akasanze yakatuuka eno ngenda kukubuulira ebiri ku bajjajja nja bikunyumiza tweyanze nnyo tata tweyanzeege olina bubaka obusemba bweyagala okuweereza abantu bo abantu ba Sabassajja Kabaka bonna gye bali nyongera okubasaba twongere okunywerera ku nnono yaffe n'okwongera okugitegeera ekituufu ffe eno gye tuwangaalira abantu bano abatulowoozesa nti kalica n'ebirala bya sitaani ate bo balina ebyabwe era babisinza era babikiririzaamu ekigendererwa ffe kyakutusuuza biki n'olwekyo oyogedde mu kyaki ebyo nno n'olwekyo era ne bayibuli ebyobuwangwa ebyogerako kyova olaba mbyogerera mu kyaki nolwekyo twongere okunywerera ku nnono zaffe tuzitegeera ate tuzitambulirako nga bwe zitukola ki nga bwe zitugamba ebya Kaisaali bya Kaisaali n'ebyaki n'ebyakatonda bya Katonda era ffenna ffe tubikola kuba Katonda yakola ki yetutonda bw'ojja mu kereziya oba mu kkanisa n'osinza ate nje tekigaana kugenda kulima bijja byabajjajjaabo tekigaana kukola ki kugenda kuseesaamuuko mu byoto ewammwe kubanga eyo yeki ewammwe abantu basindiseewa kuseesa mu byoto ate ebyemmere ebyoto ebyaffe ebyobujjajja noteekayo akasaana nekakola ki nekasanyawo ebintu kalica Abaganda ffe tumanyi n'abazungu naye kakati abakulu ba kyaki okimanyi nti bakulaba kyaki eno nsikiinaako mutawaana nabo bakimanyi nti kalica gyeri kamusungusu bakimanyi nti kalica gyeri era ne mu bayibuli kalica mweri kakati Kabaka kijja ng'obadde wali ku kintu nti kati giba kulinnya ate nze mba nkiinako obuzibu tusanyusa okukulabako maama wange maama omulungi maama nakato weebale kuwooma sooka endaga abantu engeri gy'owoomyemu okuva wansi
mpaka waggulu. Mwana musajja yandesaayo kadde yange. Mami Nakato. Wanje. Kiki ekiri wano? Mental health weeri leero? Si mental health. Mukama wange nkulamusisa. Amina mulungu. Nedda leero tuli ku Kabaka. Uganda ate busuuti toziraba. Busuuti. Tuli ku Royal Dinner olwaleero. Abaganda n'emikwano gy'Abaganda tuli mundaawo tuli ku Royal Dinner olunaku olwaleero okucelebratinga obulamu bwa baffe. Twebaza Mukama olw'okubanga kyamukuumu n'abagereka ne famire yonna ey'abalangira n'abambijja. Twebaliza Mukama okubanga abakuumi naffe kubanga Mukama atuwadde obulamu n'atuusa ku mukolo guno gubeerawo buli mwaka ogwa annual dinner Kabaka dinner. Mami wange kasimanyi bwe tugenda kukikola lwakubeera ekyasooka kyekikulu akabina tekeetikka kati mami wange mama wange Nakato oli wanjovu kyokka nange ndi mulongo naye tetukitwalira gwe maama kubanga gwe wasooka ozzaala. Mami tumanyi abantu besinga balinnya ku nnyonyi ne tulaba nga baze mu nsi z'abazungu kubanga ebintu ebimu ebikolebwa naddala mu mawanga gaffe aga Afrika ebiraga nti tebiri ku nnono byaffe bikoppebwa eno. So bwe mwesitula ne mujja gye biva tubasuubira okufuuka ddira ate okuyitawo nga temukyakoppa ne mufuuka byo. Kiki ekibakubiriza okubanga mukyasiga ku nnono ng'okyasobola n'okwesiba busuuti n'onyuma n'owogola n'owooma? Ekisooka buli lw'okoma okulwa mu nsi zino kikuleetera okwagala nnyo ewamu. Wangi? Yes. Kubanga you need to belong. Ne bw'oba ofunye akatabo ka Canada era bakubuuza nationality. Uganda. Ng'oli nga tonnafuuka munnauganda osooka kubeera Muganda. Kubanga Buganda ye yasooka. Nga tonnafuuka kuba munnauganda? Wasooka kuba Muganda. Kubanga Buganda ye yasooka. Ate ekyo nno kisomesezza abantu bangi. Yes, Buganda ye yasooka nezaala Uganda. N'obeera munnauganda? Nasooka kuba Muganda nga sinnabeera munnauganda. Sisobola kukyedinayinga ekyo. Obeera olina ekikyamu kinene nnyo okudinayinga wajova. We are proud of our cultures. Tuli proud of our culture. Culture yaffe tujagala nnyo. Bw'ojja mu zino ensi olaba abantu bwe babeera ku nnono zaabwe. Olaba Ababangladesh bakuuma ebintu byabwe. Olaba Abachina bwe bakuuma ebintu byabwe. Ababangladesh ate nno nina mukwano gwange Bangladesh. Naye ate bba abaami. Hello. It's okay. Abaami abakyala baabwe babeera waka abasinga tebakola. Omwana tebamutwala mu daycare. Abeera waka n'akula ng'ayi mu bulimi bwabwe. Era ky'oba olaba babeera bamanyi bulungi n'ennimi zaabwe zonna. Bamanyi Olubangladesh oba bamanyi Oluchina bamanyi Oluzungu. Kubanga abaana bano bava awaka nga boogera lulimi lwabwe lwokka nga teboogera Luzungu. Nga boogera lulimi lwabwe oluzaalulano wa gye bava. Kati mu masomero ne bagattamu Oluzungu. So kiba kizibu nnyo abaana abo okwerabira olulimi luno kubanga balwogera awaka. Okitegeera. Kye twagala okugezaako okukola wano ewaffe. Twongere okutumbula olulimi lwaffe Oluganda oba oluzaalirwana oba Lutoolo oba Lusoga oba Lugwere oba Luki. Twongere okutumbula ennimi zaffe ez'e Uganda ate twongere okunyweza obuwangwa bwaffe. So this is what we are trying to do. Okulaba nga tukuŋŋaanira wamu Abaganda n'ab'emikwano gya Buganda ffenna okulaba nga tuli wamu ku mukolo guno. Abaana be muzaalidde no mugenda bakola mutya? Anti kye tugezaako okukoma tukuuma obumu okubayigiriza ennimi zaffe obutabeerabiza lulimi lwaffe. Nze abaana at least omuntu kye yandikoze ng'Omuganda omwana abe ng'awulira Oluganda. Omuzadde nsanze amaka mangi eno ng'omwana Muganda, omwana Mutoolo, omwana Munankole, omwana Mulugwala nga tamanyiiko wadde ekigambo otyemabe oragamba ki sitamanuya eradde obaza kaki. Tewali wadde obatyamaawo tewali wadde kyamanyi nga manyi kimu how are you kiki kye mukola abaana? Kituufu ky'ogamba naye kisinzira makamu wakyadde si buli bwonna nti bwebuga tebegali. Nze ayogera naawe nina abaana bataano wano ababiri mbazaalidde wano. Alina emyaka 14 n'emyaka 16. Ono y'omu ku bamaama abakuza. Wanje? Y'omu ku bamaama abakuza kubanga afumba ewange muyovu. Kati nawe oli taata wange. Nawe oli taata wange. So kaakati ewange olulimi tukozesa Luganda. Era abaana bw'oyingira mu nnyumba oyogera mu Luganda balumanyira bakudda mu Luganda.
kiva ku muzadde kyasaliddewo abaana babeere. Mukama waffe teweya. Amanya n'eddoboozi owekitiibwa Martin James Kaddo Nsugga nga nze mumyuka w'omubaka wa Sabassajja mu Ontario, Canada. Gwamyuka omubaka ye yani? Omubaka owekitiibwa Esther Muyinda. Era nga tuli wano olwaleero ku mukolo gw'okusabira Sabassajja Kabaka n'okujaguza n'okwebaza obulamu n'okubeererawo okusomesa n'okuddamu ebibuuzo nga bino byotubuuza. Batugamba nti nno omulembe gye gugenda gugendera ddala mbu generation ekyuka abantu ne tukyuka ebintu bikyuka nti tuli bwembanga mwasamiranga buli bwembanga mwayawulanga abalongo kati abalongo batwala mu kyaki ne kiggweeraawo. Luli bwe mwazalanga abaana n'omutwala wa jjajja wa mutuma amanya kati otuumiraka yeggwe Patricia Anita yeggwe Koskoviti Maxcovio kiki mweno mukikwasa kubanga waffe gyeki kati Uganda ddala ku ntabiro bangi abaana bakikopye nnyo. Omwana azadde omwana n'omugamba tumutwale wa jjajja yamunzaalidde n'amutuma amanya ge. Era nyakizaawo kiri kye nagamba okusooka kiva ku nkuza n'emmaka. Kyoyagala omwana abeere kyabeera era kyoyagala abazadde kyemwagaliza omwana kyebabeera. Bw'oba oli owakula nga wakuzibwa ku nnono ate nga owakuzibwa so si tewakula bukuzi. Okukula n'okukuzibwa byanjawulo. Bw'oba wakuzibwa nga tokkiriza mu nnono omwana ajja muyigiriza tojja kumala gatuma mannya nga teweebuuzizzaako waka. Akasembayo nga tonnadduka kamu kokka. Mwenga naddala abakulira nga boga oli mu myuka muyinawo enteekateeka yonna esomesa abaana ba Buganda olulimi Oluganda n'oddukuguka nga tujjeeko nti tulina radio CBS wabaawo entanda ya Buganda ne mutuconnectinga nabo naye okubaawo okusomesa Oluganda olwa ddala eno. Tulina enteekateeka era weeri wano buli wa Sande ku ssaawa 10 twagituumye Buganda Academy nga esomesa abaana n'abantu abakulu olulimi Oluganda. Sirina linki ya Zoom wano naye nja kugikuweereza osombe gitera ku mikutu gyo naye nga buli wa Sande ku ssaawa 10 tulina Zoom tulina tusomesa abaana olulimi Oluganda. Tweyanze nnyo tata tweyanzege ne mama asibule mama nga tonna tusibula mental health etuuse ya mugwa 10 ey'omugwe 11 otunyonyoye ne omwaka ogujja. Ey'omugwe 11 manyi nti buli ali ku programu eyo watandise okupakinga keso otegese buli kyetaagisa tulabe nga tukwasagana tusinkana omwezi ogwa 11. Ennaku zomwezi meka? Eriwo nga November 10 paka 12. Friday nga 10 ye arrival of the guest. Main day of the arrival of the guest. Ndamenya kusigo kubanga baba bagwayo okutuuka. Tegeera. So then Saturday genda kubanga wera ne conference yaffe ne Sunday. Abali mu Canada abali mu America nga bagala okujeyungako babuulire nti egenda kuba mu kifo ki? Egenda kuba mu kifo ddala wano wenyini wetuli. Wano wenyini wetuli egenda okubeera buli kimu kigenda kutambula bulungi mulongo diaspora ogimanyi. Ngimanyi. Registration ya conference ya May ya mental health and disability registration zitandika next week. Monday registration zigenda kugulawo mu butongole. Ya we register linga mangu tekepepa wakawunga bukyali mu kimoto wo kikola mu budde eme kupapa. Abantu abamu bantuukira ku mukutu wange bwe mateeka conference zino ne batugamba nti abantu batugamba tugende ku website fe tuli na Uganda tetubimanyi tusaba tuwe namba y'essimu eyo gyagenda okusindikira message ate omuddemu omuge nti ekyo si kisobola oba kino nkisobola. Enamba yange plus 1 416 835 8174 ereberako bulungi nnyo ku WhatsApp. Giddemu plus 1 416 835 8174 nabonekera ka message si muntu ataddamu message era oyinza okalikako ekikulu bayinza okuba nga neebase obanga noweza ka message nga neebase era wenzuukuka kuba nnyo okulaba nga buli muntu muddamu. Kano kasembayo busembi waliwo omuntu alina visa ye yandiyagadde okujja mu conference eno ey'omugwe 11 asome ategere mental health musawo akola mu ddwaliro akola mu bantu bwe batyo naye nga visa ye bambi yagifuna conference ne zimusube ezimwezi okusoma nga yandiyagadde wakyaliwo akakisa ka invitation mu budde buno obutono wakyaliwo akakisa ey'omugwe 11 akube ku simu yange eyo mukwatagana abayina ye visa abayina visa already ali mu field yemu asobola okunkubirako ne twogera. Tweyanza nnyo matwe oyina akagambo konna akasembayo? Njagala okutumira abantu mwenna abatwagala naddala mwe mwenna abaagala omwana wange Bini
mazima mbagala nnyo mwebale kumwagala mwebale kumbeererawo saba mukama kyonna kye mutoola ne muzza kyali ne kye mwatoola ne byonna bye mugenda okutoola abaddizewo musera togeza n'owemula n'ova ku mukutu guno nga tutumidde mulongo njagala mulongo watumira waswa gyali ali eyo yagenze ali wa mwami Lwanga yagenze kwasaganya yankubidde ali Uganda ali ku Lumonde yankubidde nga ali ku Lumonde era mmanyi aba November agenda kuba nammwe ku Mande wa mwami Lwanga asobole okubaako byabayitiramu n'okubatereezaamu ko byabatereeza ajja kuyitayo ne ku wa Julius manya ajja kuyitayo ajja mulaba abakaye bonna bajja kumulaba ajja kuba abalaba ayongere okubasomesa kwegamba abantu abalina bakyalina omukisa abaga invitation ezimu n'okwebuuza kubuuza omukulu owa Mulongo Foundation omwali Uganda so bw'oba omulabyeko asobola okunnyonnyolako William n'ensonga ezitambula bulungi tweyanza nnyo mwana wange tweyanze naye obulungi nabujja mbanjovu amaputimofu tweyanza nnyo tweyanze okubanga tukusiŋŋaanye twetaaga ate otubulire ku lunaku lwa nnaku z'omwezi nga 21 mama putimofu ye muguddeko ku mukolo guno gwennyini ogw'okusabira Ssaabasajja Kabaka wano gye bayita batya eno Western Road ku Uganda Martyrs Church. Era eri Toronto. Eri mu Toronto Uganda Martyrs Church fene tugattera nga bawulira Uganda Martyrs Church. Uganda Martyrs Church. Yabana Uganda tusaba mu Luganda ne mu Luzungu mu nzikiriza zonna. United Church. Oh. Kati olwaliro tuyunitinze okusabira Obuganda ne Ssaabasajja Kabaka waffe. Amina. N'ekijjulo ndabye okukijjulo. Waliyo ekimere nedda. Tukiyita kimere. Bakiyita kijjulo. Ekijjulo. Kansubire kuliko empombo. Ani azifumbisa? Byavudde Buganda. Byavudde Buganda. Amina katukisabe. Kakati tusaba otunnyonnyola ku lunaku lwa 21 kubanga ennaku zo ziweddeyo otunnyonnyole n'abatannaba kufuna akatiketi kana akalayisa ak'eddoola 7 abagamba nti oba ku weekend n'abanfunye banansasudde ndyoke nkire abalize kapecheke banange mbakoola bambi ennaku z'omwezi nga 21 Oktoba muje mu mpagire nga bujjo we mu mpagira tugenda kubeera ku start Golden Market ndese omwana wa Kabaka Semanda Mansuru Semanda King Saha awerekeddwako ba comedian bemumanyi nga Madrat ne Chiko Simoro n'omwana MC waffe olunaku yali emabega wa kamera eno gramati Uncle Bean cute omusajja ali cute omukanada ali cute aina dimpo mazima kigenda kubeera kya tabu okuyingira $7 zokka nga tiketi ogiguze togigulidde ku mulyango VIP 10 kakati abaagala amasape emmeeza ebyokunywa champagne mu nkubire kasimu akali awo ku screen kasooka baweri ddala togimanyi 647-713-1414 sigenda kusasuza kalango kano ku bbeeyi kubanga lwaki osoma ennamba ngaga nti olangidde kubukedde mukwano wano mukutu gwammwe yogera mpola totya 647-713-1441 nkubira kasimu nkubulire tiketi ninawo bambi bakwano baffe ba New Canadian baba bakyayagala okudigida mu ko tebinatereera bulungi kati abo nina ka special bankubire ngobu sirulisi ku lunaku lwennyini bakubire kati olabe ng'egyo batitenkanya ba Newcama bakajja embeera ngimanyi nange nkitegeera mbeesunze omukolo guliriddawo ogwo kubanga abamu bakajja Canada ng'amanyi train emu yokka egenda Kipling oba ng'amanyi egenda omuntu mulagirira amakubo gonna nti bw'oba ova eno odda wano bw'oba oyisula eno odda wano kakati wano twogera major intersection bagambe nti ogenda ku major intersection ya Jane ne Wilson major intersection Jane and Wilson ku McDonald kwennyini ku Jane Street kwe kuli 30 oluguudo lwe bayita 30 Golden Market Road oluguudo lwe Golden Market ekizimbe ye namba 3 yes oluguudo baluyita Gordon kati omuntu ave Scarborough alinyaviremu wa Jane subway station Jane ayambuke ne express bus omuntu ave Finch avira mundoza ku Shepherd oba ku Buluyanga yes nafuna endala oba bus
tweyanza nnyo munange tweyanzage olina conference endala nayo ziseewo ez'omwaka ogujja conference endala ya Made in Africa okwewandiisa kwatandise dda wali mu Post Bank Uganda oba ku Invent Bright okwewandiisa $3 ogenda kuba participant omudaala gwa $5 so ebisingawo tujja bibawa so faka tusooke tujjewo King Saha kati ebisingawo kweyo tujja kubanga tweyongera maaso kasita bya mwaka gujja soke tujjewo lino tumira ku bantu bo bannaye mbatumidde nnyo mwenna abalaba Mr. Bean mwebale mutuwe Canada wano mwamusubiddwa nnyo abamutuwadde kasasale se x kati obanga mu Africa babadda kumpi ne bafalaawo abeerawo abantu balowooza nti Sub-Saharan countries bakopa bafala bawundi babayiti naye bahistorians abalagenda nti ne Sahara nabo obwakabaka bwawe be baweetumbulira kuva ku nnono zaabwe tibasoma weeru kyobulagira n'abazungu bajja kuno watsi kuno tebajja waffe bajja waffe bye baali bazze okuleeta basanga obufuzi tubwina wakanga alina olukiiko lwe alina olubiri lwe ate nga nalinaku abamu batugamba nti buli wakusooka abaami bajjanga wakabaka ne bamubuulira ebyavudde mu byalo kaka ne bamubuulira ate baletanga babanga akaboka kakubuko kajja kajjudde kadde wakoze ki kajjudde baleetanga ate ne bazaayo so lugambo kale nno otubeera nga lusabira kabaka tusabira ennono ezo ezaabangawo obuwangwa empisa ennungi abanga omusajja wamutandoza gundi batalingaya yagandi waliwo ebigambo byetutasobola kunyonyola mu luzungu ndibogamba ekigambo buntu bulamu kimbulye mu luzungu nti politeness does not tikijamu kakati ennono obuwangwa ebyo byonna ebyedda byetwagala nga bigira ku kabaka najja nga ate abisiga muffe ate naffe netumusabira naye n'atuwagira n'atusabira ye ate ne n'abagereka ate n'olulyo lunolangira naffe ffenna kale nno ka tulabe essaala eno enadde nkoze mu luzungu naye olwenda naddi pastor peace okuleeta peace okuleeta emirembe tukikole mu Buganda nga tuga nti ayi Mukama tukwebaza ebirungi byonna by'owakabaka era bwewakabaka Ronald Muwenda Mutebi owokubiri ne Nnabagereka Silvia Nagginda n'embi yonna ate na Buganda bonna tukwebaza obulamu bw'omuwa amaka ennono obwakabaka bwa Buganda abantu be obutonde bonna buli kyonna ekiri mu butonde ettaka enzizi oba tugenda kwogera ku Kabaka Foundation mulimu enzizi emigga ate ne swamps n'ebibira n'empewo gyetussa bulijjo ate n'emmere n'amazzi emmere gyetulya n'amazzi getunywa tukusaba Mukama kabaka omukuume nga w'amaanyi nga mulamu nga ate alina eddembe mu mutima nga musanyufu tukusaba omuwe amagezi amangi ennyo nga gawa Solomoni n'okusingawo okutegeera omuwe okufuga obulungi good governance to govern his people who are your people tukusaba omuwe obutebenkevu harmony peace stability and progress n'okulaakulana Mukama tukusaba Mukama omuweereze kabaka omuweereze mwoyo amuleeta ebitone byonna omusanvu ate omuyambe asobole okukumaakuma n'okukuuma abantu beewamuwa n'ebintu byabwe nga tukwatiddwako tukusaba omuyambe afuge ng'akoza justice obwenkanya n'amazima nga
alwanirira eddembe ly'obuntu ate ne freedom and human rights of the people you gave to him. Tukusaba ino kamuyambe oyambe abantu nga bali mu ne kabaka waabwe ate ne Uganda yonna, the whole of Uganda, okuuma obuwangwa bwaffe, our cultural identity, heritage, unity, traditions, customs, spiritual and moral values. Ali mukama tukusaba kabaka agende maaso nga ye kayungirizi, the symbol of unity, love and peace. Abenga lwe lutindo olugatta Buganda n'amawanga nagonna agali mu Uganda, ate obwakabaka bonna obuli ebweru wa Uganda n'amawanga bonna. Era tukusaba mukama owe kabaka waffe omutima ogukutya n'okukuweereza, to give him God-fearing heart and to make him defender of life. Mukama tukusaba mukama nti abantu bo era abantu be baagale kabaka, bamwagale, bamukuume ng'ekyatika, ate era bamulabirire ye ne famire ye n'olulyo olulangira Obuganda bwonna ne Uganda yonna. Muwe peace of mind, soul, spirit and body. Yamba Buganda mukama ewangale, Uganda ewangale, na buli ggwanga lyonna sijagamenya bonna, Abanyankole, Abatoro, Abagishu, Abasebbeyi, Abadaama, Abaluwo, Abakyoli, bonna gye bafa benkana. Ayi mukama ffenna tuba omuntu omu. Tukusaba okukama Yesu Kristo mukama waffe gaffe ali mu ggulu tukusaba okukama Yesu Kristo mukama waffe. Amen. Thank you.
Olabe ku kiri ekirungi abooluganda okubeerawo tirabayo omulamu kiri ekiriziyawo oluganda okutera Galoku Bamusu Kuyatuwa Tulina Matinji Mutira Buchaloni tweyanzege seyanjudde mu kutambika nze kimutuuka lu Moses Ambassador kamusumusumu naye lwali nyongerako omulugamya ate era omutesiteesi okutambulira ku puroguramu eno yakutaba muganda wange Alex Kabwama nga tukiridde emmanga mu nteekateeka eyo okusinziira ku nteekateeka yaffe ekifo kino tunaba kuvaawo tulina obubaka okuva owekitiibwa Joseph Aweki Minisita wa Sabassajja Kabaka, Minisita wa Buganda Government yatuweebwa amanyira avunanyizibwa ku nteekateeka ya Sabassajja Kabaka n'abantu ba Sabassajja Kabaka Wangala e Bulaaya. Ngenda kusaba mu kifaananyi ekyo owekitiibwa Esther Muyinda mpaka wa Sabassajja Kabaka w'omunomuneeka bajje enteekateeka y'okutuweekako ekitiibwa Joseph Kawuki bibadde okugitwala kutereevu. Maama tusanyusa kulaba tumukubire engalo ekitiibwa Esther Muyinda. Sookera ddala okwaniza wekitiibwa Joseph Kawuki, minisita wa gavumenti ez'ebitundu, okulambula kwa Kabaka n'ensonga za Buganda enjeru. Ababaka ba Ssaabasajja Kabaka bonna abali ku mukutu, abakungu, abagenyi, bonna abatudde ku Zoom, n'abo abali naffe era buli omu mwaniriza mu mitimbwe yaabwe. Weebale nnyo okutwegattako okusabira Ssaabasajja Kabaka weewandiikira mutimbo n'ensi Uganda. Omulimu ogwange leero gwa kwegaza naye okubategeeza ebisingawo ebikwata ku Buganda nja byogera obukonde kati njagala kusooka kubeegaza. Weebale nnyo okutwegattako okusabira Ssaabasajja okwebaza Kabaka ow'ekitiibwa Kawuki okutuyozaayiza era nga bujja kuba bwe bunaabuulira tujja kuwulira wammanga tufunye some technical difficulties netutasobola kumuteeka ku screen naye tujja kukola ki tujja kuwulira wammanga obubaka obulungi kubanga butulambika bye tulina okukola okwewala awamu n'okugoberera okubeera obumu. Neebaza abakulu ba Buganda Martyrs Church Canada kusinga nsooka kuteekayo mukyala ayinjoayo omwami Mathias Kalungi abakoze kyonna kye basobola okulaba nga entegeka y'okusabira ku kkanisa bulungi. Neebaza Father Sekajugo ne Pastor Kisimuya abatukulembedde okusabira Ssaabasajja Kabaka. Neebaza Pastor Jumba kubanga yabadde wa kubeera wano naye mumanyi ekyaba refugees ekiriwo ekizibu ekiriwo kati yabadde ku ntegeka eyo era mugyali naye nga yalibadde wano
twamusubika netwaliti alina bannange nebaza kwaya okubanga gekozeemu omulimu okuyimba okutendereza n'okutujjukiza okutendereza Katonda. Nebaza omwami Ronald Kalongi mu ofiisi y'owekitiibwa Kawuki, aba BBS Telefine abali mu Mukutu, aba CBS, abategeka omukulu bonna, n'abo bonna abatuusa abatukolerako emirimu ekitali gyemuli mu Uganda, abakutte ebyuma wano, abakutte ebyuma bya Zoom muwanguzi, kati erinnya ly'omuwanguzi ery'enzi Sami n'abalala. Sami Biginza naye mwebaza. Akakiiko akategesa omukolo guno nako nkebaza bamudalala bategeka. Naye nziramu okwebaza mweka abasobodde okujja okwegatako omwaka gwaleero. Era nsuubira nti omwaka ogujja 2024 mujja twegatta okubeera ongera okusabira Ssaabasajja Kabaka Nnaabagereka mu Buganda. Nebaza omutonzi atukuumye era akuumye Ssaabasajja Kabaka Nnaabagereka Sylvia Najjanja. Nebaza omutonzi okuwalirira ensi yaffe Uganda era tusaba ayongere okutukuuma n'okuvumbuza amanyu g'abaami ba Buganda. Saasira abalwadde era abasabira ebimanyi. Abalwazizza n'abafiiriddwa omutonzi alire mu nsonga zammwe era abasaba muzimutonde. Olunaku lwaleero lukulu kubanga tukuŋŋaana okwebaza omutonzi nga tujjukira amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka Owookubiri era nga okusabira Buganda tusabira gavumenti ya Buganda Katikkiro Charles Mayiga, baminisita b'ebitongole byonna, abakungu n'abalala bonna abali mu Buganda abalina obuvunaanyizibwa okweberezaawo gavumenti ya Buganda. Yeebazizza nnyo bannange byonna okubeera naffe. Ansuubire nti bwenna munaalabirawo Paul Mamutintu agenda kubategeeza entambula y'emikolo gy'eddako. Waliwo Zoom link endala osobola okukiweereza abaami bange, osobola okukiweereza abantu bamanyi abetaaga okubeera. Webale nnyo. Kubanga tulambise bulungi era tukulembedde bulungi kulwa Ssaabasajja Kabaka. Kyakizo era kyakitiibwa ekyo kyekisanyukira. Tweyanzanya ekitiibwa ekisinga mu nyenda omukamyukawo Martin James ssente za guest n'okumaakuma ate omwami Moses Nsubuga Martin James Nsubuga tegeeza olina maama ogirya temaatumanyendeka musamwe n'akatundu emikyala newalina sebyenyo mwebali nnyo webali nnyo okubeerawo kimasike ekitiibwa kibe ekya Paati ekya Mwana n'ekya Mwoyo Omutuukirivu aye Mukama webale nnyo okutukuuma olwaleero tujja okusabira Ssaabasajja Kabaka ate nga tujjukira amatikkirwa ge naliko ekijjukira tikkirwa tukwebaza ebyo byonna okwebaziza ali kusaba ebiro okumukuuma n'okukuuma Buganda ne Uganda yonna. Abantu bonna bamwagalize naye abagalize
omwana oza ku Kabaka amulowoleze n'ebirowoozo ebirungi ebiwomerevu sobola okuba nti nno ffenna tusimbye omulamu ogwo ogw'okwagalana ate nga buli omu okuyowa omwoyo gwa munne. Tukusaba otukunguleko emikisa gyo linnya lya kitaffe n'erya mwana n'ery'omwoyo mutuukirivu. Amiina. Mukama abakuume tugende mu ddembe ate tugende ekitulo ekigenda okugabulwa ate wammanga. Baby,
For there is one God, and one mediator between God and mankind, the man, Christ Jesus. Weewaawo olwali ennaku z'omwezi 3 omwezi gwa 9 Septemba omwaka 2023 tukumanya olwaleero katukulemberamu wekitiibwa Esther Muyinda wakawasasi Kabaka Canada okusabira Sabassajja. Ngenda kubasaba ffenna nga tukumanya olwaleero enteekateeka yaffe etandika n'omukolo okusaba ate bwe tukimaliriza naye nga tunaba kutuuka kumaliriza tekala kubategeeza ng'ekinyusi n'omulandira w'omukolo guno okusabira Sabassajja Kabaka n'Obuganda. Ebisigadde byonna dina n'ebigenderako n'ebisanyusa ebyo tubibeeramu buli lunaku okuva omwaka muno gwatandika wano we wali ekinyusi era buli ayingidde wano olwaleero neyeetaba ku mukolo gw'okusabira Sabassajja ye yeetabye mu mukolo omutuufu ebisigadde byongerezebwako bongerezebwa binaabeera wansi. Nolwekyo tubibeeko mu ngalo basobole nabwekityo tugenda kuna ku magulu gaffe kwaya yaffe netefuteefu naffe tuli betefuteefu mitima tekutwagisembeza tugenda kuna ku magulu gaffe tukolewo omukolo guno mu nteekateeka ey'okuyimba anthems okuviira ddala ku Canada National Anthem yakwongera okubanjulira abantu abagenyi be tulina wano abeekiriza mu ngeri enjawulo. Ate twatusabira Uganda, twatusabira Uganda yonna n'amawanga gonna akola Uganda. Era essala ya Katonda teyawula olwa nti nno Yesu agaa nti Katonda asindika omusana ne gwakira abaki.
kusaba yakola akazi sikangi ne bana sala tikumu ngira bakoze ne pastor peace bawo no kusabire kuga Kabaka Uganda ne Uganda akati sabe nezijukira wenali mu senior 4 ikawa on St. John's wanu musomesa amutamakato yasomesa isola kandi mu Uganda okubera Kabaka buyabanga obulungi nga mulamu nga Buganda bonna mulamu byalwalanga olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyavadda naffe tukikumenga Katonda omulungi ow'ekisa otubere Mukama otubunduguleko emikisa gyo era baffe omukumenga twesimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyavadda naffe tukikumenga nze nayimba ntya ne sitenda Sabassajja Kabaka asalira fuko Buganda bwonna naffe batumwesiga twesimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyavadda naffe tukikumenga Yagaliza abaana boyo kubengalo yagaliza abapeta abalungu n'emanga lubolwanira Nze Darlene Mawanga indagire kirabo. Tata wange ye Joel Mawanga. Mama wange ye Dokas Mawanga Nagasha. Nedila Empologoma. alafe kiyitirivu Luganda Kabene kuleetera abaana basome otyo addako Erinnya yange nze Damali Bugaga Kazibwe nedira ng'ani. Taata wange ye Mwami Joseph Kazibwe. Mama wange ye Mukyala Sami Kazibwe. weebale nnyo bakazibwe omulimu tuguwulidde bulungi nnyo ate omulala Erinnya yange nze Makula Buganji Kazibwe. Mama wange ye Sami Kazibwe. Taata wange ye Joseph Kazibwe. weebale nnyo bakazibwe nga mukozi omulimu ogw'ekitiibwa Nedira ng'ani. yeddira ŋŋaali nnyonyi ŋŋaali Erinnya yange nze Sibigunda Kazibwe. Taata wange ye Kazibwe. Mama wange Mukyala Kazibwe weebale nnyo njagala kulaba ku kazibwe oyo mwambe n'omukyala bakazibwe bandaye tubakubireko mu ngalo ez'amaanyi ogwenda omulimu gw'amaanyi abazadde abali wano ndowooza ekyokola mukitegedde tugende mazzi Erinnya yange
Nze Christian Maria. Mama wange ye Muchala Peace Nakaima. Tata wange ye Wami Charles Maria. Charles Maria. Mwana tumakumire ngale zamani. Mr. Peace. Otyo. Linya yange Nze Faith Maria. Mama wange ye Muchala Peace Nakaima Maria. Tata wange ye Mwami Charles Maria. Webale nnyo. Nakukoze omulimu gw'ekitiibwa. Otya? Wasigaddeyo omukulu wali. Oyo si ye tewangula misinde oyo. Bene wooko. Amanya gange Vianney Masco, Yedila Ngeye. Mama wange Esther Kazipwe, Yedila Nyoni. Tata wange Martin Masco, Yedila Ngeye. Yedila Ngeye. Webale nnyo bazukulu bakasujja. Agikulawo ye champion w'abakyala. Mu misinde. Emito yogedde okutena ebintu bya Buganda. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Abaana kati bajjewo. Bwemutulabye tuli ba akademe. Mu akademe tusomesa Oluganda. Tusomesa abaana abato, abantu abakulu mu Canada yonna, abalala bali mu America, abalala bali mu Uganda, abalala mu masaza gonna. So of course abamu tebasobodde kubeerawo olw'embeera ya time mu kiseera etukwataganye mu kiseera. Naye amanya gange nze Joyce, nina ne musomesa munnange njagala yeeyambire yekka. Amanya gange nze Jane Kirabira nga neddira omuzibe Kkobe. Nze siina muziro, ffe tuba tweddira nte. Ati tulinayo ka presentation katono nnyo. Abaana bano babe badde bagamba tubasomesa nga bwe muwulidde. Twasooka kusoma ekitiibwa kya Buganda, ne tusoma amannya gaabwe, ne basoma ebitundu by'omubiri, ne basoma okubala, ne bayiga okubala n'ebirala bingi. Kati ebirala mwami Lugumba ono ajja kubyogerako essaawa ye bw'eneeba etuuse. Nze kangende ku kitundu kyange ng'omusomesa mubaffe abasomesa. Kaakati nga bwe mbagambye abaana bano bayize okusoma ebintu eby'enjawulo. Era nsuubira ekitundu ekisooseeko mbalabye nga babikutte. Kaakati njagala Damali abasooka. Damali njagala olugere ebitundu eby'omubiri by'olina. Damali linda katonda. So, nina omumwa, nina olulimi, nina amanyo, nina amatama. Amatu. Didi. Ennyindo. Emu. Emikono. Emikono bidi. Engalo. Engalo kumi. So webale nnyo ndagiro. Satu, ya, tano, mukaaga, musanu, munana, Nina, kumi, engalo kumi, nina emikono bidi. Kumi, abili, asatu, ana, atano. Wuma, Kijiko, Akaso. Zipwe,
Yedira Nyoni, Tata Wange e Martin Masco, Yedira Ngeye, Jaja Wange e Sibieta Adalamide e Masaka Setala. Tumukubire mu ngalo olwo lugendo lwasobodde okutambula ekyakoze ewano ekanzu n'enkomasi omwami wali gwatandika ebyemibafuna obyambalako olaba abo bano bisuuliridde genda maaso mukulu webale nnyo muzzukulu wa Mugema abasadaka musungusungu MC omulungi n'ataka omumikolo nga soda basebo ne bannyabo mukama wange muzzukulu wa Nsamba Lukonge Yedira Engabi ne grandfather Sekajugo sebo tukwaniriza ate tukwebaza okukikulemberamu nyabo muzzukulu wa Ndugwa Ekatende Kabaka wa Sabassajja wekitiibwa Ssenyinja kulwa Luganda Academy y'omuyima waffe gyebatukwaniriza sebo omuzzukulu wa Gabunga Esagala Buwaya owekitiibwa Martin James Kaddu basaba banyabo tubaniriza mwenna mu biti byammwe abakulembeze okuva mu nzikiriza ez'enjawulo ne mu Bwakabaka obw'enjawulo okwetooloola ensi abaami ba Ssaabasajja mwenna abatwegasseeko olunaku olwaleero abakungu okuva mu gavumenti ya Ssaabasajja tubaaniriza mwebale nnyo kubeera naffe omwezi ka leero. Nze Lubuulwa Mark ndi mubaka w'omutaka Ssebuganda Namuguzi obuuyi bw'ensi eno nabwe kityo neddira mpologoma. Ekirowoozo ky'okutandika Luganda Academy Canada mukama waffe ow'ekitiibwa Estera Muyinda bwe kyajja era n'atusaba okutambuza kannabwala omulimo guno. Luganda Academy nkola ya Bwakabaka entongole ng'enesimbidde ddala mu nnyingo esooka mu nsonga ssemasonga ez'Obwakabaka bwa Buganda okunyweza n'okutaasa Namulondo. Bwe tunaaba tetumanyi lulimi lwaffe olwo tunaabeera tutya tituli baami n'abakyala oba n'abazaana ab'embuga. Kale nabwe kityo twatandika olugendo. Bwe twatandikira omwezi ogw'omukaaga omwaka guno gwennyini twatandika n'abayizi 3. Wenjogerera Luganda Academy eweza abayizi 30. Abayizi 30 bali mu mitendera 2. Tulina abayizi abasookerwako bano be mulabye gwe mutendera ogusooka. Twebaza nnyo abazadde mu ngeri ey'enjawulo. Njagala kwebaza muzzukulu w'Amawesa n'Ebuzooba mu Buddu. Muzzukulu w'Amawesa n'Ebuzooba mu Buddu mwami Kazibwe Joseph. Simanyi oba waali sebo bawuubireko. Omwami oyo akoze omulimu gw'amaanyi awakaawe okubangula abayizi. Mubawulidde bakazibwe webale nnyo n'abazadde bange abalala. Tulina abayizi ab'omutendera ogwokubiri beebo abasobola okwogera Oluganda naye nga bano beetaaga okwongera okubangulwa. Ate ne tuba n'abayizi ab'omutendera ogwokusatu abakulu nga ggwe n'oyo akuliraanye nga beetaaga okukuguka mu nsonga zino 3: okusoma, okwogera n'okuwandiika olulimi Oluganda ko n'okunnyikira mu nnono yaffe. Ebyo bye tusomesa ku Luganda Academy. Ebyo tubisomesa buli lunaku olwa Sande essaawa zibeera essaawa 9 okutuuka ku ssaawa 11. Naye nga essaawa esooka twagiwaayo ku lw'abayizi baffe ab'omutendera ogusooka. Omutendera ogusooka teguliiko myaka. Amanga asiimiddwa Ssaabasajja Kabaka Nakato Brenda wa Mulongo Foundation asiimiddwa okuva mu Emmengo yiye ebbaluwa
osomeeko osabibwa okujuliza namba difference yiyo obwakabaka bwa Buganda teryagamba wangi Sabassajja asiimye kale laba gye wava mu mizannyo kati Sabassajja Kabaka akusiima oba naffe tuyingiremu nange Sabassajja akkiriza osiime nange nazannya omukazi mukassebo siima senga ndo tukwagala nnyo oba okimanyi